okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engombo abalidawo wabulwa tusinga nabalidawo batusomeko mu bitabo wawole batukira basomako mu bitabo mubeera mweraze laavu naye bwe tisaana mumbeera ng'emitima gyakwatagana nga buli omu kyenkana alinga eyali anoonya munne ne mwesisinkana emitima ne gikkakkana n'omanya nti okunoonyako kukomye. Oh my god, baba bateekwa obawandikako mu bitabo abajjawo ne basoma ku laavu yammwe bwe batyo bajja okubeera nga basoma ku laavu ya Nalukenge Justin n'omwami we Sekanjako William olwo nno basome ne ku laavu ey'omwami Mubiru Isaac ne mukyala we Rose Nanyondo. Awo be bagole betukende okubeera nga tukutuusaako mu programu yaffe ey'okwanjula n'embaga olwaleero. Osiibye otya? Sunday yo egambe etya? Saba mpita Sharita mazima wanvu okubeera nga nkutuusaako programu eno. Kale ne munaye nkujjukizaako nti yo Sunday wedde twasobola okubeera nga tukutuusaako emikolo gyaffe ebiri, embaga y'omwami n'omukyala bamuyanja bwabalaba bwe bakoona ettaali walaba bwe bakoona omuziki abaasi tubagaliza bingi byerere bwe baasiba omukolo ogwo osobola ogenda ku YouTube Sharita Show tolaba emikolo gye wasubwa wabula jjukira nti bwe tukulaga programu eno ku Sunday ku Monday tukuddiramu repeat Monday ebeerawo essaawa 3 mpaka essaawa 5 negamba nti bwe twamaliriza takutuusaako n'okwanjula kw'omukyala kyalo yo mulungi bambi bamuyita Veni Nakalema n'omwami we Jingo Nicholas. Veni yabulirira abawala ate Veni yakolebwako Sharita's Hair Clinic. Nawe osobola okujja netukolako tusomesa n'abo abaagala okuyiga enviiri bwe ziti penso katutwa wiivu byonna tubikola ne retouch ne pamloads buli style gwe gyolaba ku Sharita's Hair Clinic wali eri ku Nkrumah Road ku kizimbe wali eddwaliro lya KCCA tubikolako nengagamba nti programu eno erekutusibwako banafe abanjovu Junior School enansi namala okusoma kwatandise omwana wo wamututtewa mwana mutwale ku Njovu Junior School omwana asome ng'omanyi nti oli kushuwaddirwa ajja funa omulimu ng'alina future. Omanyi nti waliwo essomero lyotwalamu omwana wo n'ataba na future naye Njovu Junior School enansi namamala omwana abeera ne future. Kale nomunaye omwana wo mutwaleyo era negamba nti City Bridals gwe mukwana ateeka omukolo gwa February, omukolo gwa March, omukolo gwa December jangu otandika okubukinga gawuni ku City Bridals. Alina n'emmotoka z'abagole ezipangisibwa. Omanyi nti opangisayo gawuni emu n'akuweerako maze dresses zabwerere. Oh magi we bali kubeera nga abagole oba wa gowns ku ssente entono ddala. Tugenda kubeera nga tusookera Namugongo Goma kaakati nga tugenda kubeera nga tugenda mu maka g'omwami Sebunya Patrick ye yazaala omukyalo oyo yafuuse ensonga. Nalukenge Justin Ever Smiling abeera habe era nga bafaanagana n'omwami we bweraba bayita balongo ku kyalo ng'omu ye Kato omulala ye Babirye ng'omu ye Bwaswa ng'omulala ye Nakato kubanga bafaanagana bambi beetegeera. Mukolo gwabwe mukyala nga bwegambe ye Nalukenge Justin ate omwami ye Sekanjako William. Nayagadde omukyala engeri gye yawezeemu nagamba fa abengeye ate ne mwami nakakasa nti ddala abengeye bye bakola gye bali engeye wewangulira enkima eba y'amaanyi. Nagamba bataata bambi baleete mukyala we mukolo gwatamudde bulungi omukyala yayambadde bulungi yacamuse nga afuluma wali okitegeera ate nga buli kirabo taata kye yasaba omwami Patrick yakimuwa. Leka mutuuseko omukwano essanyu okunyumira okuli wakati w'abaagala ne bano abeesaana Patrick abeesaana William ne Justin. Tova ku Delta TV tukole. Kuli mukolera ddala kyamaanyi okubeera nga okyalaba Delta TV. Bwebale nnyo omukolo gwaffe guno ogusooka ngera bwe nakutegeezeza tuli Namugongo mu maka ga Muzeeyi Sebunya Patrick. Amaka malungi, ekifo kigazi kiba kitegeeza kigenda kuwa abaana okukyakala nga bajja okubuuza ku bako wamu n'omugole kubanga abeera tapapa ng'alina wawanvu watambulira olw'obukodyo bwe bwenna n'abugjayo. Ano olaba ye decoration bali mu kutimba era nga bakozesa green ne white
kala si ya bulijjo ate nga nnungi. Bakozeseza tables eza round nga zino ne bazitaddeko ebyenjawulo ebigenda okukyamula abako. Bakozeseza gazebo eya round nga nayo bagitaddeko green ne white nga bagamba nti wano omugole wajja okubeera ng'afukamira ng'azze okubuuza abako. Mu nnyumba tufunye ka chance okulaba ku ngoye ez'omugole omukyala bannange nga nnungi oba anaafaanana atya ng'azambadde. Nalabye abako abakwata obudde naye omwami Sekanjako William ayagala mukyala we zabadde ziwera mukaaga gwennyini n'atuuka olwo nga bakulembeddwa ekita kya soda kye bakozeseza ng'ekita ekiggula luggi. Nga bulijjo taata asindika abasawo nga wakati mu nkuba abasawo bazze ne bagema. Omukolo gwabadde gwa mukisa gwate munange enkuba okutonnya mu January. Guba mukisa. Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyava tanaffe tukikumenga. Nsanzeewo embeera tebadde mbi nnyo naye tebadde nnungi nnyo. Bwe muti abasawo bwe muwaaniriza n'aliko oxygen n'ogamba ajja kutereera ddemu omuye nnyo nga yeetaaga kukola atya? nga yeetaaga kumurifaaringa. Kati okikoze otya nga eddwaliro ebikozesebwa wano tetubina? Musindise otyo ewa dokita ani oyo? ewa Dr. Justin. Tonneeyanza nnyo kubanga omugagga gy'ali. Kituufu. Bale nange neewunyiza talina nsawo ku kooti. Sente wazigjeewo. Taata Kazikola ali eyo atudde. Ate nze ekinnyumira. Otyo. Omuntu akola ssente. Notuuka n'ogamba nti amaweera bw'otya you are so beautiful. Ekyakimanyi bulijjo. Taata ino gy'olaba ndeese flat screen. Tolimba baana bange. Mukadde wange guno omulembe gwa .com. Bati enteekateeka y'emikolo ekyuka abaana bazze ne basobola okubeera nga babuuza abako. Eradde jjajja bulungi jjajja. Olowooza yajja alinde mujebale ne mukulika ekkubo bya mwaka gujja. Nti akuyambe buyambi awo. Tali ayeya tayimu alinda ne kamala okugwako ak'ebitaano nassaako akalala. Smile, I want to say bye, baby. Let 'em get so bad.
She said, I like the way you look at me and scream. I like the way you hold my hands and strip me. The way you take me today, can't leave me like say I did mad. The way you take me you pan me up, every day you are pan me up. Anytime I look at you, pan me up. You take me up. You killing me. She like the way me and they go faster. Anytime I call her, so she was answer. Oh my baby, what's up? Yeah. Oh my baby, what's up? Yeah. She like the way me and they go faster. Anytime I call her, so she must answer. Oh my baby, what's up? Yeah. So my belly, what's up? Yeah. What go? Adokirira mpola tabe bomusisi wa chapa jagira ati abantu bintu bino bizibu nengera nasembe ekyemmanga ali naye abavubukana balabika bambi basajja bakozi balungi hamukadde wange era obalabira mu migongo neeweta abambe twogera mwengalo sawa ye abalenzi bazze ogenda okulabira abakyala mu basajja abatototo alina ensonyi asoma busaseredoti abakubawo akabonero waki abalenzi mutiisetiisemu awo kangakangamu awo asembe ekyemmanga nga ntiisa nnyo era ayimba misa mu mwoyo wewange sirabanda tulumbe tunulira wandabe ipejawayaramo okubalaba basebo kale sebo era dde basebo era dde nnyo ebitano basebo ye dreamani mukuliko amakulu kale gaye nsanyusa okubalaba banyabo kale era dde banyabo mukuliko amakulu kale sebo baawula Some of them don't know me. Some of them keep on me. Every time they keep on sing. Some of them wanna wine me. Olwaweddeyo ekinyusi ky'omukolo nekijja ekinyusi ky'omukolo yesenga bamuyita senga kubanga asengeka nsonga bwatyo yaggyayo omugole omwami mwanyinaze titi nkwata akakwe kateke woolira fuudu mwanyinaze omulungi nga nsanyusa nnyo okukulaba
Munange wonsanze nga ndi mukabbinkano ono anjokya bibuuzo oli anjokya buyimba ono anjokya ngalo ono kalulu ndi awo ndinganga zolo mwannyinaze bano abagenyi babo era gwe walagirira sebo wangi ndowooza kamala okwetegereza okyalaba gwe musana guno walagowetegereza wangi siraba nnyo musana weddire yate gwe atalaba taata ekyamazima senga agenda nayogera nti amaaso tegalabanga balina okyulazi weziri ekyo kituufu guno gwe mulembe okubuza ekirala ekyensonga tegusiima abanja basime n'obuwumbi nga 6 omanyi senga wadi ku kikolo ky'omuyembe sewandaga 45 neweerabira ne galubindiza olese galubindiza mwenyinanze mukadde wange ebintu bino byakweraga weerage taata abantu bazibu bagenda ne beeraga ono senga gwolaba yali mata wano ku Suzana owa boda yeeraga na bijaketi bye tasanga ajati namuga boda atwalako ntituula ajati wabuliza buno oboya bwenda bakupiki bwaki ngamugamba bwoya bwa ngoma newananga boda mukadde wange naye nga nsolo gyatutte tekkirizibwa sitagafulula taata naye n'olwekyo oba okola totabula taata totabula kibiina kiyingiza mu kirala wamma senga weeraba otya amaaso gagenda galaba abakiwengala ez'amaanyi ate ebintu bino bizibu kasita obaletedde tamusiya taata anamusiya yanamugwako wewaawo mwanyinaze ekyamazima abagenyi abo beebo babo bobadde ogamba bamulindwa abeddira egundi etali ngabi oba bano balala kakati mwanyinaze wamma bwenkuwasa ki owamali bugujaawo ettooke osobola okugenda n'omundaga oba yoyo kalejja awanda ebigambo nga eyamira siddi basebo ne banyama mukubeko engalo nannyini ensonga ya leero akkiriza agenda tulaga ate naawe teweeyibaala ssuubi okulira nabbucya tekitegeeza nti ogula nnyama n'okusula mugalagi tekikufuula mmotoka olulinzi lutuufu si kyokka mukyenaakalabako mwannyinaze weebale kukuuma ng'okyalina choice raba olwana oluliragikeba olulagikako kiwengala ez'amaanyi mwannyinaze si kyokka gamba omulenzi akyukemu bwati tulabe amazima genyini omulenzi alina ensikya abeera kuba namukono obadde omusaayo mwannyinaze range nyina kyendabye omulenzi wuba ku mukono bwoti giramu bwoti alabika alina ne ku ssente mwanyinaze nakutegeeza era kamuwa erinnya kakati mwana gwe nkwadde erinnya erya ddigiti lenzi ddungi gagga bwati yajeyo omugole omwami ono n'amutwala mu nnyumba tusobola okumanya bimukwatako Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo